Ate tuli mu tiyagasi. Ali mu tawuni. Ali mu tawuni. Amaze. Uje. Tuli wano kulokotawa. Ate ngu tiyagasi. Which Ali mu town. Amaze. Uje. Tuli wano kulokotawa. Ate ngu tiyagasi. Which it's okay. DPC n'atugamba tuli baddembe okuyisa ebikujjuko ng'abalala babadde bakola. Kitwewuunyisizza tubadde twakatuuka ku Kulokotawa ne batandika okugyayo tiyagasi. Kino kirina okulaga abantu nti bano abasajja batya NUP, batya abantu abakuŋŋaanye, kubanga bakimanya amaanyi g'abantu gali mu bantu. Kati weebuuza tubadde n'emmotoka ntono okusinziira ku bakundi ba contenders abalala babadde bayina. Tubadde ne pikipiki ntono naye tewali kyebuunyisa nti babudde eri from nowhere ne batandika okuba abantu babandi tiyagasi. Abantu babandi ne balekawo bizinensi zaabwe okugezaako okusiga ekifaananyi ekibi NUP bayaaye, NUP bakozi ba ffujjo, baagala bannansi badduke ebintu byabwe babibbe bamale beekwasa ekya NUP eyaleese obutawo. Ensonga eyo tugivumirira nga NUP omulimu gwaffe omukulu gwa kukuuma mirembe. Ffe tubadde tuli mu mirembe bakondetesi baffe tubalina naye ate twewuunya okubanga baagala abantu badduke mu bizinensi zaabwe then bamale bagambe nti babbi ebintu by'abantu. Ffe nga Enondo yoka chakisumuluso kifo power yoka ono tiyagasi gye bali kozesa bannayuganda batubonyaabonya tiyagasi wa 2011 2016 gye bali kuba bannayuganda abeetaaga enkyukakyuka mu bantu bonna bali kulaba nga NUP embi olw'okuba
FDC n'NRM byo bayisiza mu nebikujjuko Nandala nasula nga asira masekere naye nga tewali tebamukwatako naye balabye NUP bwe kujjayo tiyagasi omukadde owedda gye bajjeeyo gye bali kuba Abannayuganda kati we tutunuulira kino embeera gye batuyisaamu ffe abantu tunaddawa era twagala nkyukakyuka saawa yonna tumanyi nti Uganda egenda akyuka ono tiyagasi mukadde gye bakuba Abannayuganda awo n'okuba nti poliisi tetuwadde akadde okuba nti tujja kuzanga bwe twagala emawulire gasobola okubaako obufunzi mbere badde etya twategese bwe tunaatoola tugise abantu baffe akamere abawagizi bange batuguliddeko enva tusaze ente 3 tufuma omuceere ensawo 5 nga tusuubira nti tunoogabulako Abannayuganda baffe ab'omu Mbale abagenda okutuwagira tutegese ekifo kye tutegese tubeere nga tukoleramu emikolo gyaffe poliisi ezi netuziiza netugamba nti poliisi ezi netuziiza negamba temujja kubeerawo bakamba bange ekyensobera okusooka ddala okukola okutereeza obuyonjo bw'ekibuga kino. Ekibuga kino kasasiro watufuukidde ekikemo ne ku nguudo zonna. Njagala kuenshuringa nti hygiene mu kibuga kyaffe eddawo nga bwe yali. Njagala kutereeza ensonga z'okusoma. Abasomesa baffe banywanga kacaayi ng'abaana tubawako ebirabo ne baba competitive programu ezaagwawo. Twagala kuzaayo enguudo tuzikole kuba tuna fund singa road fund. Ze twali bale tu maintaining enguudo nga tulina ne road ganga ebintu byensobera nti ebintu byengenda okukola. Okay, mu luzungu briefly, what happened? Our nominations today, I want to thank God that we have been able to achieve it, though with several challenges. We've had prepared an area where we are going to have our celebrations, but unfortunately police came and disrupted our peace. We have a lot of food. Even right now we are just wondering where we are going to take it, because we had three cows and 5 sacks of rice, which we had prepared for our people to enjoy. But unfortunately police could not give us that opportune moment to allow us to feed our people. We had put tents, chairs, they removed everything, and we are in that kind of mess. Okay, what should be the people Mbale inspection? Mbale has been one of the cleanest towns in the east and central of Africa, and we are thinking we must gain that glory. I have the capacity with my colleagues to ensure that garbage is collected timely. We want to do the cleaning at night like we used to do. We want to emphasize the issues of education because it's the center of development. In schools while I was a leader sometime, our schools teachers were getting sugar so that they are able to concentrate in the schools. Our children were given gifts when they performed well. That is encouraging competition. This is what we are looking forward to regain. We have an issue of road infrastructure, which we still believe that we are going to still handle. That government provides road fund, must make good use of it, create road gangs that will make our roads passable, and at least we ensure development in our areas. Thank you.